Right. Tumaliza kunkutsa bwaffe ogwa nalubale the divine. Inze nalo nkawula na mulembe wabulijjo. Sinzira ku kisozi ky'omulembe ebugaba sese tuli n'omusomesa waffe. Hello. Oyo nalo nga nalubale. Mwebala okwekumira ku mukutsa bwaffe. Mwebala okusharinga, mwebala okulikinga. Ana mwaba subscribinga, thank you so much. Abatulekerayo comment, thank you. Ana mwabategeeza bannammwe nti omusomesa gyali yatandise okusomesa mmwe tubeebaza. Era watatweyagaliza wekka n'ogamba nti twatandise n'ogamba bannalongo batandise n'osharinga n'otegezaako munno ekyo okola kisufu. Kale bannaffe tubatumiddeko nnyo nammwe abali ku WhatsApp group tubatumiddeko kyansuso. Olunaku olwaleero tubadde twagala tutunuulire omusomo ogukwatagana ku Kasegu. Nkyogedde Kasegu. Kasegu mu butonzi, Kasegu mu kika. Kasegu mumpewo. Mumpewo mu lubale. Kasegu omuloge oba ebyo omusomesa ajja kuba nga yatubuulira naye nga gwe kyoba omanya nti teleera funa peniyo kikwanguyira kyonna anti omusomesa yatuuse dda. Agenda kuba nga atuyigiriza ku nsonga za Kasegu eyajja okutubuulira leero. Kasegu tumukwatawa. Oba olinamu ensonga yo ekwasagana Kasegu singa mwana wattu obeeko ky'omuyigako olwo omanye ky'onaatubuuza. Omusomesa wanjinyabo nga tusanyusa okuba nga tukulabako. Emunnange weebale kusomesa bantu baffe mpolampola namugye bali kunaalama. Tugezaako tukola ekyatuweebwa anti bweza mbwasaala nga mugasa. Sooka otubuulire kyotuleetedde olunaku olwaleero. Era twagadde tutunuulire ku njawulo eri wakati wa Kasegu ng'ali mu mpewo ne Kasegu omuloge. Kasegu twamwogerako nga mpewo ya butonzi era eweebwa ekitiibwa kingi n'empewo ze tulina. Yevunaanyizibwa ku kubaawo kwaffe ku nsi wanki era yemanya butya bwe tutondebwa mu nda y'abannyaffe. Ekikolwa kino eky'okwegatta buvunaanyizibwa bwa Kasegu ani gw'oneegatta naye era bwe muneegatta biki ebinaavaamu. Ensonga ezo zonna nejjaffe oyo Kasegu yazivunaanyizibwako. Betuyita ebyekisirusiru oba ebyekigezigezi? Nze nagaana biyita ebyekisiru kubanga mwe tuva tujjako nga tugamba nti tuli basiru nti naffe tuli basirusiru ababivaamu. Ate kati product y'obusiru yalibadde ki? Era yalibadde basirusiru. Kati byakigezi ebyekigezigezi. Ebyekigezigezi. Ekikola kino eky'okwegatta kirina kuba kya butuukirivu kubanga kyekireeta abantu ku nsi. Sooka okubewonyawo obutuukirivu butya? Nsooka nenkifunira udhu, sooka ne obutuukirivu butya? Nkyambalira byeru, nkikola ntya? Obutuukirivu bw'ekikola kino tebulina kubeera mu byambalo byokka wazira mu mutima. Like you go in this act nga omaze okunwirira obutuukirivu mu mutima gwo nesese bulungi ayi Katonda wange ntegefu okuleeta omuntu ku nsi kuno wakati embeera nga bwentambula ate n'ebyagala tusooke tubiwe budde tubiteeke mu birowoozo. Ekikola kituukirivu tekyali kyakujaajamya abatuukirivu ekitegeera. And the next thing kyekivaamu ab'amaanyi bakabaka ab'amaanyi naalongo tukomewo eno. So bwe butuukirivu bw'ekikolwa ekyo kyekivaamu bapaapa bonna bava mu kikolwa ekyo. Kaakati kyalibadde kyabuvunaanyizibwa netunoonya ebifo ebituufu byekikoleramu n'ekigendererwa ekyokutonda omuntu ate omulala. Leka naawe wetuba tubyenyigiddemu nga tuwagala kwesanyusako ati kati bwe buzibu ensangi zino ekikolwa kyafuuka kyakwesanyusa mwabula ebibawo essanyu kati mwasalawo mubeeraawo kubye ebimu ku bituwa essanyu anti si kyekyali ekigendererwa kyabyo. Kati naalongo soko omuwuliriza ayagala amanye ensonga zino wammanga
kubanga topics zino tugenda ozoogerako abantu baba balina ebintu bye basuubira okuwulira okuva gy'oli. Anti kaakati olw'okuba nti kyafuuka kya kinyumwe n'omuwendo gwakyo gwakka. Kati luli omusajja yakwatanga ente 10 n'asasula omukazi. Kati bazisasula kuliko kugerako tanka, kawuki, kugirako ebintu bingi bakwasa emmotoka. Ebyo ebisondere. Ate kati omukazi yalinnyanye ebbeeyi si owedda. Ate omukazi wedda leka naawe. Omukazi wedda wuliriza. Omukazi wedda bamugulanga kita. Nakati enkota y'ettooke we biti ebyokwetetenganya. Lwaki olowooza nti byabanga byangu byakufuna? Kati sooka otunuulire sensually gye tulimu. Omusajja akugula ente 2 n'akuteekamu ekyapa naye nga bamusondedde. Ekyalo kiramba miruka miramba emaanyi ate gatukole tutya. Ati kakati omukazi bamaze omukusondera waliwo kyotokkiriza bamukuzaalire namu. Kati nawe ku baana bana b'omuzaddemu obaako n'ekitundu ky'abaana. Ensonga zino tozizigira kwekubira. Nedda Naalongo si kwekubira. It's not like I'm against abasajja okukwata emaali yaabwe ne bagiwaayo nga bawasa abakazi. Naye jjukira nti si buli omuntu alina obusobozi obwo. Kati leka batalina busobozi babasondere. Kati kyeŋŋamba nti bakusondera naye gwe tomanyi bujoozi bujja nakusondera. This guy omusanga afutubadde ku mukazi wo and he's like okimanyi nti nze naleeta emmotoka ze mwatambuliramu. Naye wajagala sooka ombuulira emito gyali gitya. Kali imagine nga byagamba mukazi wo. Leka noba ate oba newe batakusonderako era omukazi bamugira ne bamusanyusa abala. Kati leka nedda nze kyo sikiki. Tudda katuntundu kale mu katono k'osobola wasa omukazi. Omukazi tudda katuntundu kale konyonyodde abawulira ekikolwa kino tugambe kirina kubanga kitukuvu. Kati sooka genda mwoyo tunyonyole. Kati ng'omaze okwetereza katugeze nti weeyonjezaako ng'omuntu oyingidde ekisenge kyo teeka kiina bba kisenge ffe mu nnono yaffe kiba kisenge oyagagera wansi w'omuti nnyabo mukabira omukazi omufumbo onoonya ki mukabira onosangira ate omanyi kati ffe no century gye tuliko erimu love for adventure. Gwe kyoba omanya tenesi tetugibeerako ffekka. Absolutely, I agree with you. Kyova olaba tugenda ne tusanyukako n'ab'omukabira. Ekisenge kyekifo kyokka ekitongole mu abafumbo gye mulina okukolera emikolo gyammwe egyo kubanga ye wasengekerwa ebyammwe byonna. Anti kati zenyigiramu n'abatali bafumbo. Ndowooza be babeera mu kabira. Bwe busobo obwo nno kati bwe tutambuliramu owulidde. So mubeera mu kabira and emyoyo gino they are like maama amukoze eki ekigambo nga gyonna giri awo gibeetoolodde gibalaba gigamba naye ki kino kye tuliko gibeera gye tulaba mu kisenge tegitulaba waliwo ekitakkirizibwayo era wabeerayo egibaayo gye biggwerera baba batulaba ababaayo be baba balina okubaayo buli wamu batulaba ababaayo mu kisenge be baba balina okubaayo naye no mu kibira mwebba mubalumbaganye kati tujagenda ku mbalama z'ennyanja oba oli eyo ng'okkiriziganya ne Naalongo ku nsonga ya love for adventure banange go adventure byansi byakuleka mu abamanyi nsamba gye ginaabakubira kale mu ngeri eyo tulabye nga ekikola kino kyagwa omuwendo ne kiba nga kati kyafuuka kyakwesanyusa bwesanyusa tekikyalina nnyo makulu era n'obutonzi bwafuuka butono nnyo mu kyo kyagwa kitya omuwendo nga kati bakigula bbeeyi buwanana gwe bw'olabanga munnange oyo bbeeyi buwanana gw'olaba tateeka value ku kikolwa kino kubanga kati ogenda n'owulira nga munnaffe yakugamba kati nze okiraba kino omanyi ze nkola mu kiro ekituufu nga waliwo be batazisasula mwezi kati nze ndaba nga but it wasn't for sale Naalongo tekyali kyakutunda tekyali kyakutundibwa naye kati abagezi bamala ne balaba nti osobola okijja mu ssente ate byonna byebireetera omuwendo okugwa byebireetera omuwendo okugwa omuwendo gw'ekikola ekyo n'otunuulira quality y'abantu kati abafuluma eryetya oyagadde kiteeka eyo sayidi quality eryetya okiraba kati bagala kuŋŋamba mbu quality eva mu kino ekyafuuka ekya ssente eyawukana n'eri quality ey'obwereere tereevu bali bajjajjaffe baalinga bagezi baalinga bawangaazi
balinga bavumbuzi mbeera yansi ebintu byatutabukako obutabuse ati biva eno mu source emmere entono endwadde zeeyongera anti biva eno mu obwavu source bungi kasita muddira amaanyi g'obutonzi ne mugalabanja ne mugakozesa mu ngeri gye gali talina kukolamu expect this bijjako abantu stress bannange stress yeah. Nalongo kintu kyogerako is a small time solution. It's not like nti bikujjako stress nti nobeeraawo nga then ebizibu biwedde stress gubanga mwenge era kyo tugenda okukola Nalongo ettamiro erikuggwerako we mubakanira n'ebizibu engeri gy'otugambye nti abadde bakikolanga nga kiri holi yeah. ojja kutuwaayo obudde olunaku lwe tuliddamu okufuna otulage amakula agaavangamu ebyo ebiri holi n'ogwaffe omulembe guno ebintu bino nga tubikola nga tetusoose kwetukuza okuviira ddala ebweru ne tudda mu ndamyoyo n'ebifo bye tukoleramu outcomes tukomparinge tulabe baani abaali abagezi baani abakifunamu ye kati ffe kituleseewa kubanga ndaba nga tuyinza okusula wano olunaku lulamba kituufu era tujja byogerako kakati tulina ekizibu ky'okuba nti abantu bangi baloota ebirooto bino ebyokwegadanga era nga ebiseera ebisinga biggweera mu kaseegu nga omusambwa okutambulira mu butonzi. Kaseegu ono twamwogerako era ku YouTube okwo ku katambi kaffe ke twatuuma Kaseegu yani era ne tulaba nti abantu bafuna ebirooto bino olw'ensonga ez'enjawulo. Naye olwaleero njagadde tutunuulire ekiti ekyokugamba nti omuntu aloota Kaseegu ng'ali mu kika kye oba mu mpewo ze n'omuntu aloota Kaseegu nga baaluga muloge ng'amutambulirako. Munnange ekiti ekyo gye kiri Nalongo wabula oyawula otya ebirooto ebya Kaseegu ng'ali mu mpewo n'ebyo ebya Kaseegu nga ddogo kubanga nakyo kiti gye kiri. Ensangi zino wakati nga enkola y'empewo zaffe yakyankalana abantu batandika okunaayiza amaanyi okuva mu mawanga ag'enjawulo nga muno mwe mwali amagini amasanamu n'amaanyi amalala amangi ennyo agafuna mu mbeera ng'abantu beegasse. Naye nga bino byonna abantu babikola mu kafuba kugaggawala. Ekizibu ekiriwo nti abantu abalina amaanyi nga gano abasinga obungi ate bagawongamu bannaabwe. Oluvannyuma lw'okulaba nti ye yekka tamala. Kwegamba Nalongo teebereza nga buli lw'ogenda you pump nga sente zikola ki nga ziyingira you pump sente nga ziyingira and you're like why don't I pump times 2? Naye nga omanya embeera z'abantu nti tulina capacity kwe tukoma nga ne bw'oba olidde otya toyinza kulya kusukka sowaani 2 oba 3 ezo z'osobola okulya. So what these people do, they go for an alternative. Yogamba nti lwakisifunayo omuntu nandiirako n'ekikola in such a way nti omuntu ono buli lwalya nze mba nkola ki nze mba nfunamu. Kati mu ngeri eyo abantu bano abalina amaanyi ago ge baleeta mu nkola ezo bwe zityo kati tutunuulira embeera nti Kaseegu bamuloga batya. Kyengezaako kubannyonnyola nga ngezaako okubalaga wa gye kiva mu kuba nti oluvannyuma ng'empewo zaffe zikyankalanye nga tezikyatukolera nga bwe twandyagadde. Abantu baanaayiza amaanyi ag'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo nga mu gano mwe mwali amagini amasanamu n'amalala bwe gatyo. Kale ng'abantu bagaleeta wano nga gakubakolera bugagga naye ng'amaanyi gano gakola nnyo ng'abantu bano beegasse n'abantu abalala. Katugeze bw'oli baagenda ne yeegatta ne mukazi we nga gamukolera kati agenda okulaba nga mukazi we yekka tamala n'afunayo ne bamistress awo nga 5 nga ye basically olunaku alumalako ng'ali mu ebyo ebikolwa yeegatta n'ono yeegatta n'oli yeegatta n'ono yeegatta n'oli naye nga buli lwakikola yeewe ssente ziyingira
buyingizi. Of course secretary aleka yamugambye eyo contract mazo gisigninga gifiling in neyo gifiling in no mubanje oyo mukoleki kati yenga agenda ku kikolwa kye ekireta amaanyi agagenda okufollowing ezo contract na buli kimu agenda okudda olweggulo nga nyuse mu bakyala bano nga masimu gayingiddewo ddagalaga nti eyo contract yagifunye eyo tenda yagiwangudde buki nga ssente ziyingirawo buki kati atuuka ekiseera nga naye ng'omuntu amaanyi gamukendedde ebintu abikoze ebintu bituuse naye yennyini bimutamiye owulidde kaakati eri bano beyeegatta nabo kibanga kisiraani kubanga abakuŋŋaanyaamu maanyi gagenda kuyamba eri bino bye yaleeta okuba nga bimukolera bulungi meaning nti kati bw'amala okukozesa gweyo tadda ne bw'oba wamwagadde ne bw'oba yakwagadde eyo takomawo yeeyongerayo buki bweyongezi kati atuuka ekiseera nga yeetaaga abamuyambako kati mu ngeri eno bw'atyo bw'atandika okugenda ng'awonga banne mu maanyi nga gano bakazi oba basajja abakwata n'abawongayo kati bw'amala okubawongayo nabo bennyini bwe beegatta mu bikolwa ebyo olwo ye aba afuna eri kati singa beegatta mu bikolwa ebyo ye n'aba nga afuna eri ne batuuka ekiseera ne baba nga babigayaaliriddemu ebyokwegatta olwo batandika kubiroota mu birooto nga babikola kati ate nga buli lwabiroota mu birooto nga babikola basiraana oyo gwe tuyita Kasegu omuloge oli aba ayina kye yakuteekako nga kikunyunyuuta naye nga kisinga kunyunyuuta ng'obadde mu kikolwa ekyo ekyokwegatta kale kitandika ekiseera ne kituuka ne kiba nga osooka n'obinyumirwa naye otuuka ekiseera ne bikutama kati bwe bikutama olwo atandika okujjira mu birooto okutuukiriza omukolo guli nti ddala olina kyokola naye oyawula otya nti kati ono gwendaba mu kirooto muloge oba ono ali mu mpewo kaakati Kasegu ono ng'atambulidde mu mpewo twalaba butya bw'asobola okutegeeza omwali okuba nti kyalitegeezezza okwegatta n'amaanyi ag'enjawulo okubaako ensonga gye mutuukiriza okwegatta n'abantu ab'enjawulo okubaako kye mutuukiriza nga si necessarily kutegeeza nti okwegatta kuno okwegadanga naye ekyenjawulo ekiri ku Kasegu ono omuloge nti ye bw'oloota ng'oli mu bikolwa ebyo eby'obuseegu otuuka ku ntikko ate si kyokka oleka n'obujulizi evidence ebaawo eraga nti ekikolwa ekyo wakibaddemu era wakikoze awo ke kabonero akasookera ddala okukakasa nti kati oyo Kasegu baakuloga muki muloge si wa mu mpewo kubanga ow'omu mpewo abeera abuzaabuza olaba weegatta n'omuntu tomulaba tomutegeera tomanyi gye biggweera tomanyi gye bitandikira yabadde nga akugira ate n'abivaako ate mwadde nga abeegira ate n'olaba ng'otambula kwegamba eby'empewo tebituuka ku ntikko naye kino ekikolwa kibeera kya ddala okibeeramu n'okitambuliramu n'okituuka ku ntikko abantu ababadde mu kikolwa kino bambi kisooka ne kibanga ekizibu ekyojja olw'olumu ekivaamu frequency egenda ekyuka mpola nga kijjira kumukumu omuntu n'atuuka n'okutandika okuba nga aggwebwako obulamu ennyama n'emuggwako emirembe ne gimuggwako n'atuuka n'okuba nga ne bw'aba teyeebase kasita asumagiramu bw'ati oba atudde mu ntebe oba ali mu takisi kasita asumagira ng'ekizibu ekyo kikola ki kimujjira so bw'otuukanga mu mbeera eyo manya nti kati ate awo oli muloge munnange abantu bano abatera okuteeka ekizibu kino ku bannaabwe bakikola batya abamu asobola okufuna olugoye lwo oba katambaala ngaako oba ekintu kyoba nga toyonga eyo ebintu by'otera okukozesa ng'ebyo n'abitwala n'abiwongayo era n'alaamiriza okuba nti obikola ki bikutuukako ate abala bw'amala okulaamiriza akikomya nawo kati okusinza nti kikyo gwe bw'okira akatambala kange kano bannaye kadde kambuzeeko
okakozesa bwoti. Ate nze kyemimanyiko n'ekirala bitera okulekawo ssente za kameeza. Wekimaliriza nga kikulekerawo ssente z'okkameeza. Anti kigenze kukola kati. And someone is going to go like, awolimba nalongo. But I'm telling you, bino bintu bihappeninga, ebintu bino bijja ne birekera abantu ssente z'okkameeza. Owulidde. So, ekintu kibi nnyo nti kituuka ekiseera omuntu n'aggwebwako obulamu. Nga kikunyuunyuuta. It is feeding on you. Kubanga bino ebintu birina byo engeri bibanga ebikunywa. Kuba ate w'otunuuliranga omusomesa bw'atunyonyodde nti luli we kibanga kyalinga kijja buli kiro bitandika okujja ekyemisana ne bijja okulya ekyemisana ate we bitandika okulekawo ssente z'okkameeza ate naawo biba birinyirimu. Ekivaamu nga ne bw'oba osumagidde. Kusumagira kwokka oba oli awo ng'otudde mu bantu and this thing comes. Ogenda okulaba ng'abantu batandika kwebuuza onaabadde ki ng'okola embeera nti oli mu mbeera ziri ez'ekintu ekikulu kati ng'otandika kubanga tokyasobola bberera ddala mu bantu. Kati oyo tosobola tugamba nti Kasegu mbw'ali mumpewo. Oyo liba ddogo and omuntu ng'ono obuzibu bwe tulina nti kati ngaffe abajjanjaba zino ensonga bwe ziti obuzibu bwe twasanga nti ebiseera ebisinga spouses be batera obbikola like omusajja n'akikola mukazi we oba omukazi n'akikola bbaawe. Kati nga first step eyalibaddewo yalibadde nti omuntu ono sooka omwekutuleko kubanga w'otandikira okukikolako amanya, w'otandikira okugamba nti okyejjako amanya kubanga alaba nga bizinesi ze zitandika okukola ki okugootaana ssente ze zitandika okuyiikayiika ebitategeerekeka n'amanya nti kati nno gwe oli mu kwerwanako. Owulidde. Kati mu ngeri eyo ate aba ayongera mu gravity ey'engeri gy'akireetamu. Kakati nsomesa waliwo ayagala okumanya waliwo bano abalina complaints zino zigamba nti bamusitulira omuzimu oba kino nakyo tukitwale mu mbeera ya ddogo oba tukiteeke mu mbeera ya mpewo. Bano waliwo bano bamusitulira omuzimu ne guba nga gumukozesa. Kati waliwo bano ng'ate ye omwami yafa oba omukyala yafa naye n'akiipinganga on ng'akomawo gy'ali nga benyigira mu bikolwa nga bino eby'ekintu. Anti kati ekyo kireeta ekyo bantu kwewuguusa. Bamugamba nti owaaye omwami agenze kola omukolo bwe guti munnange omuzimu gulimu kutawaanya. And she's like nze mu linnya lya Yesu tajja kudda. N'agaana okukola emikolo n'agaana okukola the needful. Kati omuzimu gwo ne gusigala nga kukola ki nga kukomawo gy'ali. Kati era byonna tubikolako omuzimu gwo ne tugukakkanya ne guddayo gye guteekeddwa okubeera. Naye nga ne guno gwe baba bakusitulira era byonna libadde okutulibalira mu ddogo era ekifuula nti kino kya njawulo kubanga nti gano go amaanyi gaago gasinga ku g'omuzimu. Amaanyi g'amajinni n'amasanamu gasinga ku kubanga emizimu tegireka ssente za kameeza. Kiri banange nkiddamu kiri kyo kireka ez'okkameeza kiyinza n'okulekera ez'olugoye naye ate kibanja. Ne woba oli somewhere ng'olina by'okola kigenda kugamba jangu tumaliriza emikolo. So mulina okuba abeegendereza. Engeri endala abantu gye bagabamu ekintu kino ssente. Bakigabira mu ssente. Someone out of the blue ng'ajjanga akuwa ssente. Agambye ati kati olinga agamba tulemekiriza ssente z'abantu just zibatuwa. Someone goes like munnange mutukolera bulungi emirimu. Nkuwaddeyo akakajja. Really? Gwe kyoba omanya nti free things are not free. What if someone is appreciating the work we're doing? Which work? This work. If someone is appreciating kati oli naye ayinza obba ayina obuweereza bwaliko oba ng'ayina ebintu byakola oba omukyala ng'oyo ng'abigula bulungi ne bamusasulira okubigula n'omugamba we bali kubigula n'omuwa akakadde nedda ekyo tekiri viable. Banange oli wajja kweweesaweesa obusente kati ate olaba bano bannengalengako bafolinze nnyo victim of these things.
kati engeri gy'abaalenga amaze okulamula mitwalo 3 shoti mitwalo 5 longo medium kati agenda okulaba nga this guy amuwa mitwalo 5 ng'osooka obuuza longo shoti mitwalo 5 zompadde nate nakugambye 5 tyatofaayo nga wabambye atyamu nga manya longo omanyanga kubanga ezo sente azireeta asanyuse omwoyo gwo otuule bulungi mu kintu lwaki mu mbeera eyo kyogenda lowooza nti bajjajjabo bakuyigidde nga be bakutumayo agambye atya ng'ani yakutumayo ku bonna gwe tuba tusinziirako tugambe nti kati bayizi naye y'amagezi nalaba kyanguwa ebyo bibyo owulidde those are the cases lwe bagenda oddukulekamu kubanga tewali yakola ki teri yakutuma kola bintu ng'ebyo so they've fallen victims of such nnyo era mulina okumanya nti gy'okoma okusanyuka ng'akuwadde mu ngeri eyo ate n'okwagala ekintu kiri okubanga kimukolera n'okusembera gy'okola ki gy'oli so mulina okwawula wakati wa Kasegu nga muloge ne Kasegu n'atambulira mu mpewo kale bw'omala okumanya awo otandikira okumanya butya bw'oteekeddwa okwerwanako kino kiri waasi kubanga kituuka ekiseera ne kikufunza nga tukyaswana kuva mu nnyumba nti oba otambuleko ng'oli mu mbeera mbi abamu bibanywedde ne basigala ngumbagumba nga tebalina bwekyusizo nga talina gwasobola na kubuulirako oluusi bambi bbaye yakimuteekako naye siteepu esookera ddala ebeera yakuresistinga mu mutima gwo n'ogamba nedda enough is enough kino sigenda kukisitandinga ebintu nga bino bwe mba munaabyejjanjaba si kyekintu ky'announcing nti ogenda kukikola kubanga bibeera so alive that bisobola okukulemesa buli kyewandyagadde okukola ki mu ngeri yonna gy'oyinza okwetaasaamu kiba kikulemesa engeri yonna gy'osobola okwetaasaamu so first aid eri abo abalina obuzibu nga buno naddala obwa Kasegu mu mpewo first aid ofuna ak'omunda mu mpewo Kasegu ng'ali mu mpewo ofuna ak'omunda kana akabika omulalu n'omanya nti okambadde n'okasulamu kati kale tugenda kulaba tusobola tutya okwejjanjaba Kasegu ono naddala ng'abadde atambulidde mu mpewo bw'aba atambulidde mu mpewo waliwo remedy gye tusobola okukola ffe ng'abantu ne tugyekolako ffekka era immediate first aid asobola okukakkanya embeera baŋŋambye ttiimu eŋŋambye nti obudde buwanvuyemu munansonyiwamu ekyo kale katukirabe mu katambi akaddako tulabe okkakkanya otya Kasegu ng'abadde akulumba mu mbeera eyo eri bano baagamba nti nze bwe muloota nsiraana bwe muloota nkola kino so tulabe butya bwe tusobola okukikwasaganya embeera eyo ebe ng'ekkakkanako mbagala nnyo bassebo ne bannyabo mwebale kwekumira ku mikutu ebiwooma bigwa byokya mutulindire mu katundu akaddako olwo ojja kubanga ofuna solutions za bino byonna naawe ono gwe balekereza okameeza solution weri kwate enamba ya Nalongo Nalubaale mukubireko ajja kubanga amalawo embeera eyo yonna era wetuli okubaweereza akumasa komera mpeera